Museveni ebbanga lyamaze ngabba eggwanga abadde tabbayeka. Era Museveni ng'omuntu ayinza okuba ye yabba n'ebigendererwa bye n'abituukiriza. Okitegeera? Naye ate kyasinza otukola obubi akuliyetiza ababbi. Ntambulira mu point gyagambye nti bo be basalawo ne bagamba nti tumuwongedde. Museveni ayinza n'okuba n'eggwanga lino lyamutama nga n'obwa pulezidenti bwamutama. Naye bano bakazoola ne banne batula ne bamugamba olagawa. Yetubbye ani agenda obitukuumira. N'obwokyogera bwotyo era kisigala ekikulu kindi ekikulu wuliriza bonna abakiririza mu Museveni tebamukkiririzamu kubanga is the best candidate. Oli waki agambe wa national and authority okuprotectinga bebabye yakana. Tulina eggwanga ng'abalirimu abali kulembera bagagga okusinga ensi mu Uganda. Bano bakazoola bagagga ng'omuntu bano bakazoola bagagga nnyo singa eggwanga lye bakulembera. Kazola kisoboka ekyo kya bulimba kugambe ekyo kimanyi ekyo era kyovola bwayogera President Museveni kyalwani nenjagala okutegeeza President Museveni kyalwani wali abantu abafe abantu enkulakulana n'obugaga bitambule byonna nakugamba nti miliyoni usaidi yamwe wano mu Uganda omwavu nnyo omugaga nnyo. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena kyatwekomidde ku Lubalusewa TV program nsonga ku nsonga ebegguse agisa mu gemanya onakola tusobola kubatenga tutambuza ensonga. Tulina abagenyi bangi tugenda kuba tuwayamu ku bice bitambudde mu ggwanga na bice ebikyazingamye biki ebigenda kubanga bitambula mu 2026 tukyale mu 2025 naye obululu ekyamazima bwatandise dda kuba yetwogera nti Kawempe ewavu omubaka Segirinya ate omuliro gwatandise okubanga gwaka. Minister ya gundi minister y'ebyenjigiriza y'ebyekulonda yategeeza akakiiko kategeeza nti tugenda kuba tulonda mu Gwokusatu sibe kiri producer tugenda kuba tulonda mu Gwokusatu era akatubagiro katandise dda abantu batandise dda okweraga enkokola n'okubaako nga bafuna zikaadi tuyita kaadi zikukkiriza okubanga wesimbawo mu kibiina ekyo. Kasooke nkwanjulira Haji Mukisa Karim ono nno ng'asangibwa wali ku luguudo lw'e Mubende we Bujuuko. Akola kuki? Akola ku bisiraani, musomi wa dduwa, mutuukiriro osobola okubanga akwasaganya ebizibu byonna. Tulina abantu betwaye tubagamba bulijjo nti tuukira Haji Mukisa Karim osobola okubanga ofuna obutuuze gy'oli ndowooza mwalabye ekiri mu Amerika. Kitubadde tubagezaako bagamba ate n'oba gy'oli kati ng'oli kw'omu kwabo bagenda okubanga badipotinga kubira Haji Mukisa Karim asobola okubanga ate tomanya Trump ayinza omuwugula ate n'abanga gwokola ki ng'okisabula busabuzi ng'osigalawo. Sandise Junior Schools bano nno nga basomesa abaana baffe balina branches 3 Matuga Kawempe saako ne Kawanda. Tukira director tukira babasa okuwandisa kwazeemu okusoma kwazeemu buli kimu kyatandise. Sandise Junior Schools bekwate abalaba olina okwekwata beba Mosh Media bano nno nga bakugu mu kuba ebifaananyi bakugu mu kola posters bakugu mu kola banners bakugu mu bintu ebyenjawulo nga ebyaki okukolera ekikopo kyonge ekyo ne bakiwunda bulungi bakisaka ekifaananyi kyo olina birthday parties olina okwanjula graduation baby shower tukira Mosh Media enamba zabe ziyita ku screen yaffe osobola okubanga obatambulirako bajja kuba bakolera ekintu ekyomulembe. Agesa mu gemanya era kubamba wa omugenyi wa Fasoka osobola okubanga ayoyanjulira ate tusobola okubanga ate tweyongera tusanso kola ku Lubalusewa TV. Kale sebu twebaza Lubalusewa TV. Yeso Lubalusewa wange ninzia kanzi wano yanza management ya Lubalusewa TV nawe mwami Samuel yeso okutuwa omwaganya tuje tuogere babigena maso mu gwanga. Manyesi ebero olwakubulirirwa kyovora Yesu yakavaawo naye naga kamburire kakarara oyo Haji nga simuvumirire naye nganzo mulokole mbarabura mukirize Yesu yajja kuwa butuze mu Amerika naye Haji yinza kutagira naye simuvumirira temukwata bubi nze nange nkwade kyenzikirizamu oli mulokole kazola ndi mulokole nti Yesu yebwa akuwa butuze ate tububeerako kabuuza Kazona San David gemanya gange ndi mutunulizi wa nsonga za byafuzi era ndi political analyst mu ruzungu bwe tukiyita atunule nsonga za byafuzi nga talina kyekubira gwe tolina kyekubira ndi muwagizi wa NRM naye NRM ebe andi mbadde ndabo kaleseeyo atuliriza NRM ebe koze ensobi
ngamata wano NRM tusobeza kubanga abaganda bagamba nti nanyi ni kiwundu yakola ki nanyi ni something like yakwata wamu nanyi ni mufu thank you very much nanyi ni mufu yakwata wakola ki awawunya kat NRM fotuju wabranga tutujonona ekitubu kya opposition ya wano yani bado rudo ruwabra government na yerwe rudo ruwayiriza government lindako opposition ya wano the political parties on the opposition side we have to know rudo ruwayiriza ki government ruwachiri ruwayiriza government ntibo barabe ebibi ne bitaliwo ne babiteekako nagamba abantu nyina onabade ningamba abantu nti perception ne action mu mateeka bya bikora ntize omuramuzi aje Samwiri simu mupasivinga kuba simutufu ku musango gwange simukiririzamu norwo kyave ku musango gwange tufuna omulamuzi omulala ekyo kikirizibwa muki mu mateeka naye mu byofuzi perception tekora kakati ebiri wane ebiri mu politics political arena ye perception ye muta ibira nagamba nti aina degree biri obemu oba ina diploma oba senior 6 nagamba nti ente ekirura zironda akaruru zijja kulaini nizikuba nti bakunganya ente z'ekirura zona nizijja nizikubira mu 7 akaruru no sanga muntu inze nyina mukode mwanga ina degree bamwita kawoya manyize na waso wenge mukode mwanga ina degree mu finance yanya gambire ekyo kintu nakachi tufu ente zo wa mwezironda ningamba zitya bazireta ku polling station nibazibara kat eyo perception it's not actual mu politics we move with actual the facts which one is the factual warolede mu yabuzanga fact or fiction kakati abantu bawana basinga bagendera ku fiction nabachifura fact anti bayizo kuba mukulu kazola bayizo kuba tebaganti ente zijja nezisimba line nezironda wabula bakutegeeza nti obululu obugendo vayo bera specific ogambe ntakaruru kawano kabibwa neru wacho teka mwente nembuzi nendiga anti bagamba bwe bati bagamba nti akalulu kawano bwekatuukeye wala abantu gye batali nnyo watali mu central nti abandi badde nti abantu abalonzi tugeze mu register bali emitwalo 2 olwekula nti ate abalonzi bali emitwalo 3 kakatola kati batekamu ne bagamba ndabaka n'ebisolo bironda ati abantu kye bakifuulira ekitali kituufu kwe kuteekamu obulimba n'ogamba nti nente zironda n'endiga zironda naye kituufu kiri bwe kiti mu politics mbadde nkugamba ntebi ebululika mu matu g'abantu ku media zino tetugendako si bye bituufu ebiri mu bantu President Museveni yasanga economy ya Uganda omwami Samwiri nga economy ya Uganda eri ku 4.1%. Yasanga abantu abali mu subsistence economy bali 72%. Right now it is 33. Kakati ngwe kugamba nti twagala President Museveni tumuongere emyaka 10 mbanyi n'ensonga. Wachi kugamba tumuongere emyaka 10. Nti this 33% which are still in subsistence economy nao basutugwe bagene mu money economy katono nnyo President Museveni oyagala banna Uganda bamuongere emyaka 10 omanya abantu abali under poverty line kubanga munsi yona kibarwa ntomuntu atasobola kufuna dole emu you are under poverty what line. Bari kati esawona wetwogerera report ya Fulima 2019 it was 19%. Ekyensubira kati turi mu 12 nta ate torofe yevawa omwana yakafuluma senior 6 yakava aweze myaka 18 bambaranga inokubanga akora nti tanafuna mulimo tafutaina kalimo ka chechi baletero butafuna milimo ate mbagamba nabamwe abatayina milimo mu Uganda mukabira kumpe na ina boti bajagara nagenda ku TV zenjawulo ebisere nali nyagala bakozi babiri ngamba wo mitwala 10 5 kutura mu office yange mitwala na maro omwezi ngasifuna kasimu ninga mbyogera ku TV abana benafuna ngenjara zimuli ngaze kola mu office enjara ziri muri buno buntu obugundo bwa masa bwongedeko tuina working zero chovara most of the big institutions in Uganda they are being led by Kenyans kuba ndabana Uganda we are not aggressive when it comes to work na yaba nyina unabali nimbuza abantu nawo nkubuza kati ekirungi turi mu digital world njagalo mpe president mu region ngamba East African region of Sub-Saharan yona no bogena mu Africa yona president omu asomesa abantu kuva mu bwavu nga Museveni
Museveni, it is his talk every minute after the other. Kazola katubalo funo omugenyi okubi tutandikirawo wenyini nyini abalabi balubasawa TV tweyungiddwako omugenyi omulala kasobole okubanga abeyanjulira ate twoleka nga ate tweyongerayo essaawa eno yenyini nyini eno irubalusewa TV mazima ku mazima tugenda kuba tweyongerayo n'omugenyi omulala kama tubuzaako ate tumanye tweyongerayo ne Kazola n'ekibuuzo ky'ombuuziza ngenda kuba nkikuddamu wano wenyini nyini nga tumaze okwaniriza omugenyi tusanyisa okulaba ssebo ku Lubalusewa TV kale muganda wange nange nsanyisa okulaba essebo weyanjulira abatulaba baganda bafe abatulaba ku Lubalusewa TV nsanyise okubanga tulina mmwe wano era nga erinnya lyange nze Honorable Kivumbi Balinya Hussein Honorable Councillor from Nansana Municipal Council ng'oli mukakamu Ndi mukakamu lwe mukulembeze tayasa chupa mwagala bana bamenye emizindalo ya parliament obwo kulembeze eso Honorable owekitiibwa Katikkiro wa Buganda eso ayina ebigambo byakwogera nga byogera ku Minisita Mayanja eso n'agamba nti emmeme etasengejja bigambo ekwogeza munno kyatali erabira eso mbadde ntudde wano nga mpulira muganda wange ng'ayogera mu bimu byayogedde nendaba nga lubyo sijja kwerabira bannayuganda kye beetaaga si kubeera sarcastic okuba kudaalira oba okubateerawo embeera ey'ekigumaza bannayuganda ebintu byabyo beetaaga birala bye bitya nti bwe ngenda mu box nenteekayo akalulu gwe nnonze gubalangirira okitegeera omanyi mu byobufuzi bannabyabufuzi tebakola kituufu oyo akimanyi bakola kyetaagisa bannabyabufuzi tebakola kituufu bakola kyetaagisa enjawulo ya President Museveni n'abannabyabufuzi abalala nti Museveni akola kituufu badde nsaba omprotecting kikyentegeeza bakwate bateeke mu lockdown baleetera ebijanjaalo ebivundu n'akawunga naye we sooke twebuuze singa tewabassa mu lockdown ani yandibadde akusaba emmere oba okitegeera kati ekituufu kyandibadde ki n'ekyetaagisa kyandibadde ki ekituufu kyekyo ekiregit kyekyo ekirabika mu maaso g'omuntu nti kyekyandikoze ki naye munnabyabufuzi era muganda wange Kazola byowulira ayogera is being political okitegeera ekirala ono tomusuubira okuba ng'oluwombo mwaliira asobola oddubomola ekituli naye njagala omutegeeza mwami Kazola ensobi y'abannabyabufuzi njagala omutegeeza mwami Kazola kanyanukule ku yafunye obudde information sa yafunye obudde information tebagigaana mu nsi engunjifu agambye balonze omuntu ne barangira omulala asoose kweyanjula nga Honorable ki ayamurangira ayawukana yarangira Museveni ekyo kankiddemu njagala nkuddemu awo ewaffe Masaka gye nali gye nasomera olunaku lumu nali nva ku ssomero ababbi ne bajja nga babba banka omanyi omubbi kye yakola oluvannyuma lw'okujja essente nnyingi nnyo mu banka yakwatako obusente obutono nga bwakasukira abamugoba n'abantu baki ekitegeeza nti n'abamugoba baali kyentegeeza abamugoba singa tibaali babbi uliza moderator njagala afune point yange right agoba omubbi nga ne bakanyukira sente n'okamasa kusente nawe oli mubbi njagala ofune point yange right ate nkitegedde njagala ofune point yange right njirireetinga ntya ku kyoyogera naye gwe oli wa mukisa kikugamba tomubagabire sente baleme kudisa omubbi gwe wali umwoli njiriretinga ntya listen please aja MP wanasana wakibiina ki mwemwe eddakiika katufune civilized talk kati ababbi bano bwe bakwatanga sente nga bakasukira abantu ne beeyongerayo ne teretebwa kati Museveni ne banne kye bakola bati bwe tutuuka mu kulonda ebifo byonna ebyenkizo babidikitetinga ne bagamba mubaleke batwale obwa kansala nga bwendi kansala okitegedde we mupimu balekereyo be mubalekedde naye ffe tuli ku ntebe nnene je mwagala tetwagala mubbi amaze kubba teretebwa lya sente akwateko obusamambiro abutukasukire agende n'ebyaffe
Fe kyetwetaaga kyengamba mwami Kazola kyekino. Kyengamba mwami Kazola kyekino. Bwe tuba tulonza akalulu. Bwe tuba tulonza akalulu. Kalangi bwe Wakiso. Kalangi bwe Mukono. Kalangi bwe mu Kampala ne suburbs. Baleme kutuwa allegation zino. Mbwati katikati omanyi ntunulira omusajja ono byabakama. Ne Kigundu bwe yaliwo bye yali akola. Omusajja n'atunula mu kamera. N'ategeeza abantu nti ne bwe tutalangirira Wakiso ne tutalangirira Kampala ne tutalangirira Mukono ebyo ebiri awo tebirina kye bijja kukyusa byetujjeeri kabikole ki ye mubbi oli gwe nkugambye nti akukasukirayo akaki ekinene n'agenda nakyo Kazola omukulu ono agamba balinnya akutegeeza nti kino kye mukola kyakukasukako ng'omubbi gwakubuulidde kinagambe nga tutandika nti perception nti katono yo mutegeevu katule mabega omuzindaro alimbe gwanga nena erabira ntuli trust rate it is 89 nti abana Uganda sawe no bawuli barabana bagamba nti wade musajja honali bona emulimba osobola kubeera honali bona ino ekirimbo nakyo no kitwala abantu nebakikaba ate mu Uganda tebachayina nsonyi mu Uganda abantu bachayina nsonyi ye muwanga Kivumbi avumirira mpuga nga bakuze bonna mu Uganda kukulya abo musajja ambuza ku TV munanga mpuga awo amuwanga Kivumbi kate wali kulya awo sebe njagala nzijewo Museveni yali ne Besigye mu nsiko Museveni yasibe Besigye ali mu komera yali mu State House ye yagala njawulo kyeriwo kyakatide muwanga Kivumbi avumirira mpuga ate Museveni nga Besigye yamujjanjabanga mu nsiko namunyiga amasira Besigye aliwa namuleta kulembere gwanga ate napanga otegedde Museveni aliwa Besigye muteka tate watasibu kubanga tukula buli bwomenya constitution nacho mbade nkawacha kulabirako nti the problem we have here we don't have the honest politicians we have dishonest mu Uganda tubaita banamuli bankima ntibo bankima abakulembeze betwina abasinga emeza bwejura sente ebirima abyogera bwade mabega nayogera birara wano mu Uganda teri mulimba naye kitufu kiri bwe kiti ayimirire n'agamba obululu bwa Wakiso bwa Kampala soko inde ogaiti biresivu information wagambye information tebagigana mugwange gonje njagala kukuwa information oyogedde ku kyobubbi n'ekyobulimba mu Uganda teri asinga Museveni kulimba atya yavaayo ko natugamba mumpe kisanja kino kye kikola ki ekisemba yekanchi kunyonyora mpade information ulira Museveni tayekanga ko kubantu tayeforcing ngo kubantu fa abana Uganda bamwagara bakazuura fa bagena ntuvuna mo we nitugamba rwati tura muzeyi tutase ovewe sibagenda kujuyiza yusa era nkuwa information yawo kubanga democracy kitegeeza nti the majority rules au kankwewe information ulinda ko majority bwesarawo that's why bayina njogera mu ruzungu nti the winner takes it what ono buyafuna entebe yo bwa kansara abamuvuganya bona tebalya ona yarya era no bomala bo rubuto sirwa butalia no bomala nze nayagala nyo bet kamyono bet kamyanga acyari mu FDC ayogera statement nga MP warubaga nosi nagama ti oyagama ngori wa movement bo batofuna musara nga gwemfuna gwe tori mu kintu I like honest politicians sebo moderator tora no juzi yagamba ntimwe motoka za mwebwe zifa moderator mwe nawo point jesagala kwerabira wandika ozene envelope information Museveni ebanga lyamaze ngabba eggwanga abadde tabbayika era Museveni ng'omuntu ayinza okuba ye yabba n'ebigendererwa bye n'abituukiriza okitegeera naye ate kyasinza otukola obubi akuliyetiza ababbi ntambulira mu point gyagambye nti bo be basalawo ne bagamba nti tumuwongedde Museveni ayinza n'okuba n'eggwanga lino lyamutama nga n'obwa president bwamutama naye bantu bakazola ne banne batula ne bamugamba olagawa yetubbye ani agenda obitukuumira n'obwokyogera bwotyo era kisigala ekikulu kinti ekikulu wuliriza bonna abakiririza mu Museveni tebamukiririza mu kubanga is the best candidate oli waki agambe wa national authority okuprotectinga bebabbye yakana okay abalebalo basowa TV mu mpambi mwe bali kubanga mutugobera tuline Kazola sako ne Honorable Kivumbi bali nya omusajja ona agambi wa national unity platform nenya akumubuza kibuzo kimu bwe bava ya allegations nzita allegations na yenzi ntibakitufu nti ropu wabwe alide 1.7 billion na atwala no musango mukote mwabatalya gwakoma wa guri before which judge ekirungi okiyisa allegations
kakati nkugambye bwenti mpozi ngo twasoma kutukayo nze nkoze bwenti ntingabwe mukiyita omaye muti bayogera ngateka mukotsi kakati ye yagamba ono sava nvumirira kakati sawe no musango gwakomawo echo kanchiddemu nobo batokizemu nobo takiddamu kubanga tunakimanyi seno nyaja mu parliament ngasura mu butakuddamu kankuddemu answer kulira kankwe facts seno nyaja mu parliament ngasura mu nyumba bukoto wali opposite na NBS ora kasozi ka NBS ngawano nga wasura asasura mitwara 20 uliriza president esawe ina bakazi abo babiri omwadu ba yamaze kuzimbira kuwa president yakoza ngambe wadu ba yamaze kumuzimbira no wana jere yamaze kumuzimbira kakati gwe kazola katsoke bane kati sebo kampole dakikaze biri ba yedda chikazange biri zikozese bulungi musabe taso kuja musiko na pare satu byako no tabimani kazola bango we pare satu taso kuwekera kwanga na ruwango kazola we pare satu muzee yatandika kukora mwaka ati nga minister ato izanga mati minister ine pare satu yabera ko minister kakati sebo we pare satu wekera kwanga na ruwango njagalo mpulirize bulungi ngatonna bakulu Museveni yaja kamukaga wanti uliriza Museveni yaja kamukaga wanti nakati mukaga wanti Museveni ele kizimbe cha ina oine kizimbe chomanyi sebo go producer oine kizimbe chomanyi nga cha Museveni Museveni aine enteze mugwanga tulina ebintu bibiri oyo bwemba mu Uganda mwempangalira nga mwawanga ede chikazono biri bwemba mu Uganda mwempangalira nga mwawanga bwemba nyogera atataganya kasa lebera Don't vulgarize the talk. It is okay. It is okay. Give me my time, I'll give you your time. Okay. Ntandise. Sebo ulire bigambo bya. Mu Uganda tulina ebintu bibiri. Tulina president. Naye waliwo ne gwetamanyi gwe bayita above. Okitegeera. Nze ndi mu local government. Era mpulira zinezi complaint. Nti n'abaana abasoloza omusolo waliwo batyo genda. Olunaku lwajjo tulina we twabadde wabaddeyo. Nalabye media platforms nga je bali nga waliwo company em yesija kwogera ku protecting erinnya lyayo tebalina building plans okitegeera bali mu wetlands naye nga bayina oyo gwe tuyita above kati eggwanga bali tambuliza eggwanga ona yagala ensi araba company emenya mateeka tajogera jogere ku ntwe wange obo yagala ensi yo please kubanga kisoka okwagala ensi take sacrifice. You can even sacrifice your life. Kubanga President Museveni ne bani abantu 270 kuwekere mundu ze gwanga ba sacrifice ngo bulamu bwabo. Katona sacrifice nga tugambe yo company. Point endala jenjagalo kuleta. Buli woba ngoli ekitali ekikyo. Obera mukambwe ennyo. Eyo mukyalo je nakulira wali omwami nga bamita Kabogoza. Kazola ina kyali agwe bukambwe wali. Uliriza. Mukyalo je nakulira. Wali omwami nga bana basajja obude bamulira mu ngero kabogoza awasa mukyala we bamusigula omusiguze bwe yasigula omukyala naye ne bamusigulako kyokono omusiguze yasooka yakwata ne jambia atenga yali amugba omuganda agamba nti akatali kabbe amagumbo oteka muki mu mulyango naye bana abasajja obusungu bwe bayina ne mitafu gye bateekako nga bawolereza ekintu kyabwe fete tulowooza nti kiri rotten nga bawolereza omuntu waabwe gwe tulowooza nti atweka katikako yatubba obuwanguzi bwaffe bakozesa obusungu bungi nnyo lwaki bakimanyi nabo mu mitima gyabwe munda nti President Museveni si alina okubeera mu State House. Okay, tweyanza abalabi ba Lwasawa TV tuli ngabage tuli program nsonga ku nsonga tuli ne mukuru Kazola sako ne Honorable Kivumbi njaga tutambule bwe tuti esawa yakakati akaluluke kawempe kabinda nupu egamba fe tuleta enale musinagira banyo producer enale mu awutena omanyi nebwe akonebwe ne kabba koze kabbe nnyo abamanyi g'abantu manyi nnyo bwayo kubempa sinagiraba agambye awo tubayina amanyi kitegeeza awo tutayina amanyi batuwangula we tuyina amanyi tuwangula for us we consider defeat nti mu kitundu kino okoze eki otuwangude ate mwe tubawangula nomugamba tubabbye namwe mukiriza otuyina amanyi nti akayunga nakwede bakukuba Kazola muwonge nakukuba ekigo olaba otya kawempe eno ngeri omulyo nupu gye gutaddewo omanyi sijja kwogera bya mu kisenge ky'abantu naye owagira ffe bana basajja boogera owagira ffe oli okogana okwogera ebya bana basajja boogera kulya naye okulya kulina we kutudde
nkugambe ntono MP wono wakaima musoke bamukuba engume kavule wano mwako kuwede tulikawempe tulikavule akwade kyakulabirako kimukubye engume okimanyi agenze kulare yagude Masaka eya MK kakati kubanga kankubulire obukulembeze correctinga divergent ideologies nozikata noja mwe kitufu nego ogama tinze kuja owakivumbi kunsanga mu baraza rwonzite busi agambe fe turi basunguwavu warora byeko musajja wa inare mungakuba wanu ngamba denkofira ye obakati sati abayinare mabakakubwa uririza abayinare mabakakubwa babara ngomusajja yambade yero tena kya kugambe no mukuba no mwambura kakata abanyivu bayibariwa naraba nachogene ne ku TV kumande unabade naraba abana mukaruru ngabamba de masiki nengo mutuma baji batekambe bana bakulembeze emituma ja karuba turirwede kufa ngaze masiki zibambara abana oyagare siyo tude kukawembe. That's why one of the principles of NRM president achita patriotism na hizo chita patriotism fera tu asomera wiwamu ori asoma da mutare skuli zona asoma mbia charo patriotism yempaji waneje tukulembeza kwa garensi yo temwina mwagala nsi yammwe ngentoba zimuzizimbyemu temwina mwagala nsi yammwe entoba zono yenyina defend omugata alikuzimba entoba zikataina plan yakala yogere kampo neno temwina mwagala nsi yammwe ngentoba zimuzizimbyemu akaluluke kawempe kakulemye okugira akaluka kawempe kankadeko ekitufu kiri bwe kiti democracy NRM mugitwareta omanyi democracy president Museveni kyasinga okuleta nakugamba ti democracy jetwina mu Africa ejina ate ne mu Bulaya tusuka bakusa democracy yafuka kyambalo kye mwambala ne mugenda ne mubba uliriza nkulaga nti kubanga kufemwa democracy yaffe abangi basarawo abangi bagamba nti wano mu Buganda Museveni tukuganye bira biri mugumu nawe kyokola akaluka wano nga tokabala uliriza ngobalakeri era bogamba tokabala ababaka bali mu bababala batya kubanga kwa babaka kajana kwa president ikisoboka aka president kabalibwa singati kabalibwa courts weziri bagenda ko mukoti bachalenjinge ekyo kiba kya bulimba akaruru kona kaba ani atekayo omulamuzi mu koti kubanga bwe batikabalibwa kyabulanyi ani asayo omulamuzi mu koti yo tusindika owafa ibanda yaje akaruka meka entunga mayaje obulumeka kakati milioni 3 n'ekitundu akawono batikabalibwa ye yazijawa ekitegeza nga muzeebu yayogera yatuba akamilioni kafe kakaruru ani abba president yono Kyagulanyi yebba karuru kafe ka abado muise president Kyagulanyi abado muita akimanyi kwachikiriza president wageto wano twira ba president banji wano wegwanga wano president bageto ya Kyagulanyi haru ne ba president baba tungenga tukati ekigambo kyo nakyo kyononese kiringa baona lebo katona lebo fe twakuliranga mu chenda musanvu nga hona lebo MP necha manole si wanu kati baba itabaona lebo fe twakubera tamwamwa twali kubuza kazo president Museveni buyaja yagamba buli omabere n'amanyi ge mu ntebe ye ochimanyi president babera ku kitundu ero si wanu chairman yasoka kugura omukoro ora buyinza bwakuwa wachitu tukwita hona lebo kakato musajja ono ngawo mara ne suit yari milioni 3 oyinza kuwa kana nzisona lebo kakati sebo esebo akaluke abasawo bayine empeke je bayita sugar coated ebyo byona byalimu is cosmetics politics kati bakwate empeke ngeriko kasukali kungulu ne bajiwo omuntu aginone okitegeera ne bamugamba ate ne bonga tojimira gikole ki ginone nenga bo bakimanyi nti sukali olibwa gwako ekiri munda bakikola ki bakimanyi mwami onaleba mwami Kazola njagala okukutegeeza ebigambo bino ulira mwami Museveni ne banne eggwanga balinyaguludde okuva we bajja wano bakoze omulimu gumu gwa kubba ggwanga nabyo nabye tutuuseeko byandibadde bituukawo ndako byandibadde bituukawo nga niyo tubadde tulina omuntu omuki eyo farase nayo nfu gwe genda Burundi Global Village teriyo genda Congo tekyusiza bakulembeze gena mu nsenda lezitwetorode wano mu Northern Kenya bali bafanjara kufa omuntu nafa na agwa wansi Northern Nigeria the biggest economy in Africa 4.4 ulira ensizo yogerako 4.4 ensizo yogerako zo butonde zifana na anga last year omanyi lwaki Uganda bagita part of Africa kubanga buli muntu asobola okusurvivinga kakati mukinana mwebiri ba survivinga Uganda yensi esinze take jimu gomanyi nti Museveni uri Museveni yasanga era milioni 10 kunyigirizibwa ko tumututeekamu kati 3 milioni ate nezino ubose byafulumiza na byetu byari bitufu nayo tugambe nabyo biwakanyize ne byari bifu nayo tugambe 3 milioni 8 zibafulumya
kubanga you round off katuga milioni 46 from 14 million. So success ya mwe bantu genda kuzaala. Ati uliriza ata kuzaala kuba tulitinga. President Museveni yaja wano ngo waro kibaita 5 killer disease. Asamu inlozo kimanyi. Nizo zitete na sipolio manyabichi. President na agamba abana bona bakoleki. Lwachi toyogera ku bantu be mwatta mu nsiko. Ava mu byesiko wa family ne munde kuzo bazala milioni 8. Lwachi toyogera ku bana bannu. Ababulanga na kate tumanje bali. Anze bana banu bugendo babuzo mugezi wa police. Lwachi toyogera ku bana abakwatibwa. Kubanga security ya gamba. Na kate tumanje bali. Security ya gamba. Noyogera ku bazali. Nyini bagura cyagura nyuwabwe. Yali ayina gundi drone. Ulira nguza. Lwachi ku bakawuma. Bemwakuba amasase erira. Cyagura nyareta drone. Cyagura nyareta drone. Tegede. Lwachi toyogera ku ba police abasebatibwa. Kati abiriga simu na Uganda. Kawesi simu na Uganda. Abo boro wachito bogera ku no yogera kubana abazali tuwa ato no chatamanyi tamanyi mu America kawempe yange mwajivudeko ulira states atano mumeka ezo mwana batugamba nti mubade successful muzadde bafe mundu yogera ko ne kubafudde ku mulembe gwa mu kazola ile chayogedde mu America abantu 12 bafe mundu mu Uganda bafa bameka eroja kuja yabiriga kakati echo kitegeza yalinga ebintu ebikwatagana uliriza nto munsi omunsi to kyayogera ko kiringa nga bwoyinzo gamba nti omwana wa baby class nso those are isolated cases ulira those are isolated cases yalinga Uganda ku America towede chikabwa America baina dembe kufa chagama ntaba America oba ino kufa eri ensindala no tukano kuba president ayesimbe kwa president esasibyo mukutu wano chikola nti president Museveni yakwata bintu bibiri security uliriza yakwata security najuwa abantu ate nabarekere dembe bogere ojukira besije mu budde waliwe kamalize kano waliwe zikurakuranye naye ngensi zisinza abantu bazo buli wembera nchogera nyo bana opposition abarimba bawe example Rwanda kitufe kurakuranye naye yawule bintu bibiri obugaga n'enkurakurana obugaga tebayina enkurakurana ayino obugaga we Rwanda mutono kati wano mu Uganda tuyina ki kati mu Uganda tuyina obugaga tuyina enkurakurana they move at place yes President Museveni yakugamba wenkorere kuba ulira President Museveni yakugamba wenkorere kuba lye mubende abali mu government nga toyina chorima onare to mfariso yebakeko government yakugamba baba korere kuba gendo lunde to tunde mata kazola toyanza beba kuletera amasanyalazi tandika kasaruno sare mviri amasazi tigeta kuyamba etara yo kakuyamba noda mu byokwenda muri marozi masaji sagala tuwakane kusinga njagala kusomesa kino abavuka muri masaji dumu government ya Uganda egenda mu nsemo okwewola ne bagimma sente ne bagigamba sente zoyagala okuwola waliwo mu Uganda azitereka wano kitegeza kyekyo tuline eggwanga nga abalirimu abali kulembera bagagga okusinga ensi mu Uganda bano bakazoola bagagga bano bakazoola bagagga nnyo singa eggwanga lye bakulembera kazola kisoboka ekyo kya bulimba kugambe ekyo kimanyi ekyo era kyovola bwayogera President Museveni kyalwani nenjagala kutegeeza President Museveni kyalwani abantu abafenjala nti abantu enkulakulana n'obugaga bitambule byonna nakugamba nti miliyoni wano mu Uganda omugaga bugagga nnyo more information nti milioni 10 eno gune ejibali kugaba project yafe PDM milioni 10 bazwa PDM sente nga muzediza nnyo waliyo bazediza ndeke kala moja njagala kubuza mwaka bazikabira amaka 10 mu myaka 5 500 households bavude mu bwavu ochimaiti milioni emo kuja mu bwavu sebo ochimaiti milioni emu ate byenjogera fe tukozeso milioni emo so kuja mu bwavu business obutono ubaita small business ntufune sente zibaita ensajja kubanga rwachi nte sente business yemwe mukola business ne baba sonyiwo omusoro ebe byabuyayi nawe oshogera gwetikone ku aba investor ajja wano okumanya basajja okumanya bagagga bayina sente urache ngamba business milioni emu kampare baleta investor ombuzi za sebo ate bone bamuwola sente milioni emu ne muwola sente ne bamusonyiwo omusoro nayo kazola mu dakika ze biri mwami kazola tikoni wo ebiri ze sito ina chompa mwami kazola obeddo nazo kusirika musiri obeddo yogera sagalo kutegeza bigambo bino banai ono ila tikabiri buli okumanya basajja babyegwanga ochimaiti investor okumanya bana basajja babyegwanga uliriza ngolemu byakuba kankula investor omukato kwa investor soko muri mu dakika kankula investor sudiru a employinga abakozi bameka abana Uganda agakani ngotade aina print media
aina zino media ezagunde eza radio ne TV aina amabanka abana bajure mbona bana Uganda aba katigwe ochotamanyi ku investor gaga waza bana Uganda kubanga Uganda it employs only 480 kakata abasigade bona abari mu working environment oroza aba employing beba na bagaga atebe muketegera bari kuba tax holiday okuwa tax holiday siye kizibu na ye sentence zikoma mbana Uganda gwe bwejana otandika company ngene yo mwengene tamiza abantu jinarabye wali nganzija bano basamwira abanywa kawungezi ne banyo 15 abana Uganda bafuna sente esente nezira mu economy ya Uganda nganze nywa anze kwa chakulabirako gwe ndozonywa soda nobokiriza soda kokokora neja wani na manve employing abantu bameka kokokora si yafe ya wano ya very java neja wano katumweda chikaze na ebiri sebo moderator yagala kuwa information era nsabedda chikazange ebiri nzikose bulungi sebo abasajja abo bayina sente bayine mundu ne sente zenyini tebakyaziteeka mu banka amayumba gaabwe bagafuula zi banka ensonga bayine mundu ewaka that's why olaba money is scarce okitegeera babbi eggwanga twani extent nti bagagga nnyo okusinga gavumenti gye bakulembera n'okusinga ensi gye bakola ki nti ne bwe bawanjaga ne bagenda ebweru nga baagala sente oba okukola infrastructure ng'enguudo gye baagala okujja sente ate balinayo za akawunti ne babagoba ne babagamba sente ze mwagala okwewola ng'ate muzirina wano mwe kennyini muwole ki muwole gavumenti ono saagala ayogere ng'ayogera nga ye position ye nga bwali njagala omutegeeza nti tubadde tulaba TV nga Pastor Kayanja atwala emmere ekkalamojja okukuyamba n'otunuulira omuntu nga yenna alinga skeleton nga olususu lwambadde amagumba naye nga njala abo si bana Uganda era gavumenti y'abano tebamanyi omusumba cyabawera era gavumenti initiative negabira abantu emere baterera nama abantu gona agaligabbibwa abayayi bekibanga okutegeera nti abantu bekalamojje njala ebaluma kyetaagisa pasita kusooka gendayo omanyi ono then abantu bano bali beerabiddeyo oba ndowooza baleka bali beddayo kitundu kya Sudan okimanyi office ya lopu esinga budget office ya prime minister's office the lead of government's business yes office ya rope budget yayo buli mwaka esinga ya nabanja kakati nkubuuza Kayanja omusumba wakwatira gasente uliriza president yafuna milioni meka 3 olunako akozesa meka onako utaina za kozesa gamba office ye mu mandate nga kozesa ki kubanga office ya president n'abantu pa abawa yempeka yenagambye elishuga uliriza office ya president nti n'abantu pa abawa tuyanzege lubaluse wa TV kwe tuli olunako olwaleero nabageni tuli ne muitani analyst political analyst anonyole songa zo byofuzi ngate setaga na kwesimbako setaga mpaka luru kuja konga mbomena jwange ni mwegayira nyo nenga bwesi checho nze kisoka sobora ulira nze uliriza your devil's advocate mwina devil wamu aweleza sitani ulira okisoka nze kisoka sobora kuntwara musabo ndi murokole nkwacha kurabirako atemwa abesimba wano agenda musabo nazine ndigi naga yesa arokora rokura biki nze ni murokora takiriza nti musabo nyingireyo Lalo chovora asora kugera mu direct politics. Na yakino nkikola kunyonyola bana Uganda. Tasobola kwesimba abantu nga bagambe twagala tukwe. Ate abantu abo mbagambiro nimba condition zange. Nze sigena musabo. Nze sisanga ngonywa amarwa ni nywako. Ati kubanga politics kichimanyisa kunkozesa byente ina kukora. Kati bano babera manipulated. Nolwe chovora bagenda already with corrupt mind. Ensonga lwaki Museveni akutta abaana bafebo n'abanupu n'abakola ki ali mukola byatayina kukola sebo njagala kutuma gamba mukamaawo abaana bafa abate tuyanze mwena abatugoya kwa Lwesa TV kazola wamu ne onaribu ebibiina by'obufuzi bigunjiddwawo nnyo naddala nga tusembera okubanga tuyingira akalulu akabiri 26 Chino opposition kyeyina okukola okusobola okuba nti ekyusa ekitandikira kunze ngunyonyoli yena tandikira wona oyo tajja aja kusobora ngamaze kuogira alimbalimbe omanyirwa ositagera bulungi lwaki ebibiina by'obufuzi bugunjiddwawo they imagine day and night kubanga nakugambye nga tutandika nti fabe tuyina mu byabufuzi bana muri na nyina unali nimbuza abantu if you are not namuli Wachogamba before I start a chabesi jechine oba ye PP bichi I have to destroy FDC first.
nte bibina lwaki byeyawula tibalina bumu. President Museveni bande manyi nti target yabwe eriemu ku President Museveni. Si kyekyo target bifo bino biri wansi wa President Museveni kubanga bakitegera nti gwa President Museveni abangi bakyamwagala. Kati normal target barwanira bwa rope barwanira ani alikoze biki barwanira nyina babaka bameka second to NRM. Ekyo kyenkugamba nti they are fighting for their individual supremacy. Choga nti opposition nikiretawo obutamatira ojukira gundi best je buyali atude mu gundi ne bambabazi bano badongo tono bagene bamukimayo nenga bona opposition byevume bitalabika kakati go bwobora besawo no opposition ekiri Katonga nekiri naja nakumbi ekiri Wampuga nekiri wano Kavule ekiri ono DP wa amawo nekiri obasebara mo basebara something like that ne buri bibina byona ekiri wakena nekiri oli omuzeyo mulala nte bibina byona byeyawura naye buzibu buvawa individual supremacy. How can I attain food at my table? And the problem is only one. Into omuntu kubera inemere kurusani ejudi no bere ngo kabo kube nurenjare tutta gobo yagara kwagaze kikorimo Katonda kube kikorimo kubanga basajja bana abakabo obwavu bagaga the world knows the truth. Ugandans they know kubanga ogamba nti ensi njavu alo musajja abuziza mwabagamba nti Museveni yavaza abantu kyagoranye ku myaka 2 mwene nyumba gyazimba bilioni 9 yazija wa ngujane muyimbi ya kyaguranye kusinga uliriza kyaguranye kusinga nkwacha kulabira kwanti kamiliyoni gyazimba ari ku rusozi kamiliyoni ekyabakala mo gyabafenjala kampe kamiliyoni wa NRM wafu gyazimba ari ku rusozi uliriza kamiliyoni gyazimba ku rusozi abantu bano bayimbira gwano. Most especially have been singing from Uganda. And Ugandans have been giving them money. What does that one show? Intabana Uganda bayine sente. Turabye kaba kulembeze nga abana Uganda benyini besi je ne kyaguranye. Nga baba sondera sente. Mu economy eri bubi. Mu nse nga obagikama nti eyavura. Mu failed state. Abana nsini bakunganyiza sente. Kyogamba Kazora nti bine bigunji bwa byansimbi. Kulya guno mulyo. Kubanga besi yagenda yareta ori nga underdog amuri yati na arwanyisa kubanga soko rabe wano tutugendera ku bumanyirivu bwo muntu tutugendera ku ntegera yo muntu chovora wano haro mubaka tasobora gukora made in speech mu parliament na nupo ba NRM sisosode ne bamuwa kadi ngomanyirwa ati ne fa NRM cyanjawuro majority to voting ne bari batura mukasenga abo ne bagamba tuwade gundi nupo na yarese 7 tandika enkora mpya bo batura mukasenge bo baringa bano ba papa ntomuka bwe gufuruma gufurumude kugundi kati n'abantu bwe babera na yefu NRM tuda primaries mukaruru kwenyini wada kadeke ni tusaba karuru kati ombuziza lwaki ebibina bimajinga ekisoka abantu bagara okubeera murayimalite ntinze besi jengenze kuraba narwanyisa mugisa muntu navaawo ata muri atu unaleta nga underdog ankubye omugeri kati nyino kumurwanyisa nga mintu alide yene amuri ati bali ne gundi ono wawesate nyipo wembale yani wesirongo ono gundi onale unumusajja mugezi oruso mwagala nyo umutegide ono nandara mafabi nti nandara musajja mugezi ankubye omugeri kakati nange kamuvumire ntalide okuva wa Museveni netwala sente za wa Museveni ne sente zivudu wa Museveni basikuletera ko nozitereka emyezi musavu nga toyogera kyogamba bwe baba nonyo mubbi ne basanga esimu ejo najukuterese myezi musavu gwe bakuleka otegede bulungi esimu najibba wori ninju kuterese myezi musavu bwe tumara kulema kumbagana kukanya kumbagana nogamba nti nabbo wori esimu. Okay tweyanza Kazola mukuru Kivumbi honorable seba chichi ebibina by'opposition bigunjibwa buli dakika tebasobola kubeera ko mu kimu ne bagaka tuvuganye President Museveni bwe twali tugenda mu multi party dispensation government ya Sababbi yali ngezi nnyo etya bereta NRM nga main party yatondawo obubiina obulala busabu parties bwenyinzo buyita naye ng'ekigenderwa kyakunyaga era tebakulimba nti Museveni sente aziteeka mu NRM yokka NRM nga NRM erina za academies mweteeka sente mu academy eyo neeguluumingira yo abantu okukola emirimu gino wammanga one okubeega genuine opposition nga buno bubina bw'empita za academies nga bubegera main party eya NRM chovola batufuna friction lwaki nti fenga abali genuinely opposition people
Museveni yatusigamu abantu nga bamajinga okuva mu bibiina buli bwenkoze eki bwenkugambye naye nga bwomanyi nti Katonda ono tali anguzi ate yatuwa obwongo with the time abantu abo tubakola ki tubamanya okitegeera kati ekyokulabirako njagala kuwa Nobert Mao ekyokulabirako ebigambo bye yavuma abantu n'abayita ensujju n'abayita ki n'ebigambo bye yayogereranga gavumenti kati ali luddawa yoli kyekiri kye nagambye kyekiri kye nagambye wampaddo nakuwadde obudebo ntokulowooza ntokukola ne Mao aba akyusi that is a mistake nakuwadde obudebo nsaba obudde bwange mbukozese bulungi okitegera sebo nti Museveni asetinga obubiina buno n'ateekayo abantu be ffe ne tulowooza nti tulina baffe kyova olaba kizibu nnyo okubaako pulaani gye tukola wano mu opposition ng'eri political state neetamanya lwaki twetwoleddwa abantu bambega abakolera bano okitegeera kyova olaba president Kyagulanyi buli gwazuula nti omuntu ono atambula awenyera yebeze atambuza lubege ayina amagulu abiri asambisa abiri asamba eno n'asambawa n'asamba n'eno oyo omuntu ng'atukola ki ng'atuviira okitegeera naye nga ebibiina by'obufuzi okuba ekibisinzo bireetera okuba nga biseebengeredde kuba ekituufu yo gap weeri n'ekiboggwe weekiri mu political parties especially za opposition ekyo nga munnabyabufuzi ali genuine nkikkiriza naye kyeki kireese omusimbi gwe bakozesa okugula abantu Museveni kyakola kyekino kyekiri kye nagambye nti omuntu amukipinga nga muyala okitegedde oluvannyuma najja ne solution he doesn't solve a problem he creates a problem and comes with a solution era osigala omwetaaga oyo ye Museveni era tebakugamba nti Museveni afokasinga ebiseera bya 100% mu kusolvinga ebizibu by'Abannayuganda the biggest percentage of his time alowooza how to create more problems such that asigala nga ali relevant ye Museveni yenkola ye ne banne balumi enjala bawe emmere basibe balajane bagenti batuwadde ekyokulya basibe balajane bate batunuzeemu kamera bavumirire Kyagulanyi bawe sente yenkola yaabwe balumi banyigirize bwomalo banyigiriza jangu ne solution but your days are numbered. Okay. Tuyaza gemena batwa ku Lwalusoba TV tugenda kwa tusembayo n'ekiri e Congo fenna tukirabe ekiri e Congo nti kyokka kisinga okumalamu amaanyi nti ate Congo erumiriza Uganda ne Rwanda okubanga egisibyemu M23 ato omuntu yeno munafu ato omufuzi mubi ayekwasa neighbor nebano abano bunafu bwabo kubawangula mukalulu kyewo bagamba batubi kubanga Congo ineso biji yakoze kukwata abantu boroza nti tumukanya ndowooza noba sibawo at this era 21st noba kuba amasasi nsingiraba ekyo yali nsobi nene oyinza kukikola ng'otiisa ate olusi noba w'amaanyi kyovana president Museveni muwagere yagamba nze sitamulabe njogereza mwogereze bibano bamawa bayogera bibano bamama mwogereza n'akyuka nkwogereza era bw'oyogera ensobi nti nkola nsobi eno nze kyenkola ensobi njijjako kakati ndabwe kyonayogera ate gwakyogera kituufu president besi gundi kano besi je yagamba yali president wa gundi olulimi lwogera ekituufu yali president obwongo bugana buganya tochimenti yali president wa FDC president yali president wa FDC besije bwe yayogera nti bwezija bwenti nja kujja ko graduate tax president Museveni n'akiraba musoro guno kituufu tuguyamba government gubonyabonye omuntu wa wansi n'agujjawo and that is a good leader owa Congo yayireted entaro kubanga mu bantu aba batajukira Congo eringa Uganda mulimu abanyarwanda bagenda yedda nenga bakongo ate Congo ganyo kubali kugonizinga ate cyo kibinyo omunsi Congo bagamba eggwanga Uganda ne Rwanda ate Rwanda yegamba eggwanga Uganda lyasindika y'abantu abo ate gama Kagame tagamba kusindika Kagame agamba bajja wano nga ba refugees
ne beeri groupinga kubanga bateesanga nga bali ba government yagamba baba akyabayina era neyo bagenda mu kampu zaabwe bo bakyaliyo ye lwakyayewozako nnyo nga tiwali amubuuza wewalabeko wa Uganda nga yewozako kubanga tuli innocent omuntu bwe yewozaako ekyezaba bwolaba omuntu ayewozaako banzi byakalulu gotegeera nti naawe otegere nti tolina amaanyi ekituufu Kagame tayetaaga kwewozaako naye nze ensobi ngiteeka kuki ku gavumenti za Congo sijagamba tena ya Kisekedi yokka lwaki temukkiriza nti bano abantu bammwe kubanga kankubuule omwami nawe wenyini oyinza kuba oli mu Nigeria nkwakyakulabirako nze nyina mukwano gwange engineer Ruwanga ekituufu taata we yava Nigeria najja wano n'abazaalewo naye nga mu Nigeria yenyini awedde emirimu naye nti olojagalamu esente oli mulaba Nigeria naye esaawa eno oyagala Ruwanga oyo mukwano gwo ennyo oyagala Ruwanga bamuze Abuja akyalina yettaka limanyi abaavayo 40 kakati gwe bwogamba nti bano abasajja bali mu Eastern Congo nze sibakkiriza mu nsi yange badde ekigali kati ekigali jajjawo yavaayo mu 23 oyina yettaka oba ogenda kuddawa that is the grave mistake Obote gye yakola mu 83 nti abanyarwanda mwena muve wano bonna bayingira Luweero ne bamugjawo so n'olwekyo tu respect nti okusosola n'amawanga era nze nabagamba nti Uganda tubeere kintu kimu Kivumbi gwe nze fena musayi guli ogwo ate abazungu kyo bala batusekerera bwe batuyita nkima era bona agenze kulaba empisa za Afrika tuli nkima zenyi bwe batuyita nkima tumunyiga kubanga osanga Kivumbi asosola omukiga wekabali ne muri mu nsemu kale ensi gibuusa maaso tunula Afrika muri kale emu nti naye muzungu bwavaamu Amerika ne Bungereza bamuwe ekitiibwa ng'omuzungu omuzungu bagenda mu Germany wadde ennimi za njawulo bamuwe ekitiibwa nga kala yaabwe ffe lwaki twesosola kyekitulemeza emabega kyekitulemeza okulaakulana bwe ngenda wa Kivumba ndabanga mbega nange bwajja wange murabanga mbega nkikulaza obusosoze we buli nti bali abasajja bomu Eastern Congo tebabakkiriza nga batuuze baki lumu mwami Museveni bamugamba nti oli omu ku babbe Congo yavaayo n'agamba nti nze najjayo omuggo ojjukira bwemba Uganda mwempanga yanga mukola ki abalunzi bete twagala ekitawanya Congo Uganda njakwogera ku Uganda sijja kwogera ku Rwanda abantu abakulembera Uganda especially mwami Museveni ali addicted ku buyinza nti alaba nga ne Uganda temumala ayagala nga ne government eziriraanye nga ya dictatinga nga ne bwekaba kalulu ka Kenya yasala wani ayitamu kati eyo interference jasitula n'atwala mu nsi ezituliraanye jagala okutegeeza mwami Kazola ne government ye ya NRM nti ensi yaffe mugenda gireetera government gamba nti yaffe nawe oli government gwe tofuna musaala ebigambo bino ensi yaffe bagenda gireetera okuki kakati bana basajja mukulya tuli fena mu bukulembeze tuli fena ayeyanjide nga wonale sebo ono kansala mu government yawe soko demo ekyo kyonka kuleke ono kansala mu government yawe kata wachajita yaffe naye ye mpo obudde bwange nakwadde obwo nkwadde sebo nti abasajja interference supremacy je bayagala nti bagala n'okudictatinga ebintu ebigenda maaso mu nsi ezituliraanye bagenda tuleetera obuzibu government yamwe eri kumpi kugwa sebo naye saagala egwire eggwanga lyaffe bagamba ate oyo mufaako uli ebigambo bino government yammwe egenda kugwa naye tetwagala egwire eggwanga lyaffe etya ensi ezituliraanye mujja kumulaba ngayitawo yayitawo mu boarding ngadduka sebo uli ebigambo bino nakulese noyogera katonda amanya abantu abayamba abantu tamalaga bajjawo eri mu evening hours ekitegedde bwebe eri mu evening hours nga muli kumpi kukorapsinga mugwe gokimanyi ti communist party yakalunga China emyaka 10-12 eggwanga lino mwe muzadde abaana kyama ky'amapinduzi akafuga Tanzania njagala okukusaba ogende otegeeze gavumenti yammwe balekerawo okunonoza entalo mu nsi ezituliraanye kuba mwe mujja kugwa muveewo singa Uganda efuna friction ne Congo olutalo ne lubalukawo era bannayuganda be bagenda okufa okitegeera Congo bwesituka negamba nti Uganda mwe mutukuba ne Rwanda ekyo kimu owe Rwanda n'agamba nti siffe Uganda nejjukira owe Rwanda mu lutalo oluleeta bano nga batta bajjajjaffe Luweero ne bannyinaffe ne baganda baffe nga bali embuzi zaffe nga bali emmere yaffe Kagame yalimu kitegeeza Kagame mu gavumenti y'abano ali ku mwanjo nnyo era information agikola ki
bwabaka kama asobola okukola disclaimer n'agamba si Rwanda Uganda kitegeeza akyogera in position of the no. Era obo kyasobola okusituka n'ogamba nti bannange si Uganda nga n'omuntu eyabaleeta nga mututulugunya nga mutta abantu baffe nga muli ebintu byaffe nga baleeta mu buyinza abawaddeyo n'agamba nti mmwe gwe nani bali ebyamwe Okay, gatuwumba Kazola. Tugenda kuba tuwumba osibula abatulaba ate tusobola okubanga ate tujja kuba tuddingana abantu bantu tujja kuba tubazza onalibo tujja kuba tumuza ne analyst political analyst Kazola tujja kuba leero tumuzza devil's advocate sibula abatulaba n'obugambo obusembayo nze abana Uganda chemba saba kiri kimu nti Uganda ezimbidwa kuva mu matongo nefuka ensi eyegombesa no mu America bwabera mu America gamba ngenda mu Uganda atokwonoka kwensi nokuterera kwensi kiri kuba that audacity is on the nationals of those countries, the natives of that country. So abana Uganda chemba saba mirembe gwe voting achagune bobora bantu asobora ne tolinyira dembe lya morara kubanga kisoka nze sobora kubera no mutwe ngo gwa kivumbi ne kivumbi taso akuroza nganze kakati respecting ebirozo byange ne kivumbi respecting ebirozo bye wade bijidwe bulimba abana Uganda bira abiri mu mukaga mbakubiriza president Museveni gwakoma ukabokisera nga bwakomawo mu mwaka ruru kubanga mwategera ntembu yagabo yajja yarezera mu obukage nereta mu scorpion niziba boja kati no rwecho guruno mwategede ntembu yagasije ekikuru ye muntu ayagarize ensiye President Museveni ayagarize enseno nakugamba nti speech ya President Museveni toward President mu Africa wefanana naye no it's not inspiration but teaching people to become from poverty to become rich, to come from poverty to richest, and people have been rich about the day and ozeyo go singa funa kafana nyiko akemyaka abiri mabega bwe bakuwa emere wano tujirya wali fana noti ne katsoko rabori buto nti government eno eyambi abaji wagira nabataji wagira okura na omukura mbese mulungi bwatyo bwakora nti president bwajja nta mu Buganda obatampagide kantekero odara makanda bonda bo batusana kulya mmere ngamba mu myaka abiri mabega ne kale sawe eno oboja bana babantu ekyo kyenkugamba nti government bwe yamba buli omu abeera boss mu nyumba ye kati buli omu president chovala ne kama president nakyo kibuze nyo amakuru kati zo na closing remarks. Yes, njaye baza President Museveni emirembe jabada bana Uganda tumukyonona deka soka turabere wano ku Somalia Saidi bare yali abafuze bulungi bwe bakwata mu mirembe ne bajonona Uganda era yeziza ye mirembe turabere ku Libya abantu bare batuse mu kibuga Tripoli nga oya praying amata ne bakutera tapu ya mata wano namaza gajoza kawungezi cyari kituse mu Tripoli ngo sumura mata nonywa bwerere ngo mwana bwazari bwa bamusasurira nenyumba nabaji muzimbira bwerere katesa weno bekwata ku papa jo byenyonyi ne bagwa mu nyanja nga bagenda Italy ne Spain kubanga rwaki tibasima kibari bayina obuzibo butwina simukulembeze kurwawo obuzibo bwina kureta bakana mururu bekwata kubiki ebigundi byenyonyi kubanga taina ticket taina bwanage akasembayo kuva 1986 kumpaka kinana mukaga myaka abiri mwena twari tuyina bakunebeze munana Uganda yari maziga yari matongo wano president ani yaleta maziga President Moi yaleta anga sukari na mataganya sukari na mataganya nabe kabira bana Uganda sema nga bakanyugira ne bagamba mba wente tuwe president excellence naga singamba wa nande bawa de mirembe katona na uri na leta president Museveni na rwandire enseno tusanyuka busanyusi tunyira bunyirizi mwebare nyo mubeho okay sebo nga maliriza omanyiri waki omwami oyo yasabidde Robert Kyagulanyi Center mu akalulu kubanga akimanyi Chairperson Electoral Commission waabwe beba nanyini police beba nanyini maje bagenda kola deployment bakitegedde akimanyi system yaabwe bagidesigninga akimanyi system yaabwe bagidesigninga nti bakweremeza mu buyinza ki ebbanga lyonna akati ebyo bigambo byayogera mbiregerageranya manyi baganda tugamba nti ekiswaza omugagga kusesemantula ekiswaza omukazi ekiswaza omukazi yeruso kimanyi kuzaala kana kaddugavu kituufu osanga omukyala nga mweru nnyo oba okurashinga ku bakyala abeeru n'ogamba kampasono n'omuzaalamu akaana nga kalinganga
Okitegeera kati abo boogera ebigambo n'olowooza nti birungi naye ate output yaabwe always ebanfu. Lwaki yoli omukazi ayeyerusa. So nga maliriza njagala okutegeeza mwami Kazoola ne gavumenti ye nalemu okutwalize wamu. You can fool some people sometime, but you cannot fool all people all time. Nekirala era nga maliriza njagala okukubira omulanga bannayuganda beenenye mu byawandiikibwa. Bwe tusoma ebyawandiikibwa abantu buli bwe baayonoonanga Katonda yababonerezanga ng'abawa abakulembeze nga bano Kazoola ne banne. Era gavumenti ya NRM kiyinza okuba ekikolimo Katonda kye yassa ku Uganda olw'ebibi byaffe, nga tetunnaba kuteeka maanyi mu kunoonya akalulu, nga tetunnaba kuteeka maanyi mu kulwanyisa abasajja bano abatubaddeko ebbanga lyonna. Tugende mizikiti, tugende makanisa, twenenye ebibi byaffe, twegayirire Katonda tumugambe tujjeeko ekikolimo kye watuteekako. Kubanga abaana ba Isirayiri bwe baayonoona baabawa Sawulo bye yabakola obimanyi bw'oba oli mukkiriza nga osoma Bayibuli. Okitegeera? Akora mu NSSF. Olubuto olungo rwa NSSF bwagamba bamujjeko ekikolimo Katonda mukuba kansa mu lubuto kubanga aganye kusiima China. Kazoola otuta microphone yawe. Moderator. Bannayuganda mbakubira omulanga bagende beenenye Katonda ng'ayima mu ggulu mu ntebe ye agenda kuwulira okwenenya kwaffe atuggyeko ekikolimo kya gavumenti ya NRM kuba kirabika it is the hand of God. Tweyanza ege mwenna abatugobedde olunaku lwa ku Lusowa TV. Twebaza ba sponsor mwenna abatuteekamu ensimbi ndisobola okubanga tubaleetera. Kazoola omulundi okuddako njamubuuza lwaki tayagala kwesimbawo mu gavumenti gy'asinga okwagala. Tweyanza ege nkoze ne Katabira Muhammad producer wa program eno wamu ne Kagere era abaddewo wali ku kamera. Tweyanza ege mwebale. Lusowa TV mazima ku mazima.